Abatuuze b'e Kaga mu muluka gwe Nakawuka mu Town Council y'e Kajjansi bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga okubataasa ku kibbattaka ekisusse mu kitundu kino. Bano balumiriza omugagga Genza Godfrey amanyiddwa ennyo nga Kagodo owa Kagodo Feeds okwezza ettaka lyabwe nga kati yabawadde olunaku lumu okulyamuka bajjeko byonna bye babadde balimirako kye bagamba nti batuuse okwerya enkuta olw'okubulwa ekyokulya. Abatuuze ku kyalo Kaga ekisangibwa mu muluka gwe Nakawuka mu ggombolola y'e Kajjansi mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubataasa ku bagagga be balumiriza okwezza ettaka ly'abatuuze. Bano basabye Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga z'ettaka mu kitundu kino ng'ekizimba tekinnasamba ddagala kubanga bandiremererwa n'okukuba akalulu ka 2021 nga basindiikiriziddwa. Tusaba Pulezidenti Museveni n'abantu babagula amataka atule nabo ffe tetujja kugenda Tanzania tuli bantu banna Uganda. Twazaalibwa mu Uganda tukulidde mu Uganda. Naye gavumenti tetufuddeeko ku bigambo by'ettaka. Bulijjo owulira bakaaba tuliragawa. Bino bizzeewo oluvannyuma lw'omugagga Kagodo owa Kagodo Feeds okuwa abantu bano nsalessale okwamuka ettaka lye nti ayagala kulikozesa. Wabula abatuuze bagamba nti ettaka lino si lya Kagodo era talirinaako bwannannyini wadde akapapula akalaga nti oba yalisikira ku kitaawe oba jjajjaawe. Kagodo agamba Kabanda yali muguza. Namugamba Kabanda akuguza ettaka nga si ye nannyini ttaka. Ntinze ye nannyini ttaka ngawuza mu ye nannyini ttaka. Era namubuuza jjayo ebiwandiiko yagaana obbindaga. Yatugambye gwe bw'olemerawo bwe ngisenda tulina kyakkola. Bano baweze okufa n'omuntu yenna gwe banaalaba ng'asalimbira ku ttaka lino kubanga kwe bawangaalidde emyaka gyonna era kwe babadde ebiro n'ebisiibo. Anenga nga yenna nze ndi mweteefuteefu era ondaba. Era wano wenyimiridde ndi ku mayiro y'omutaka nannyiniyo. Yaŋŋamba nkumira mayiro yange naye akwenga nga yenna ebisigadde bikoleko ebisigadde nja bimaliriza. Ttaka lino mwende bamulaba nti abantu beekyankula bakola ki ne batuuka okutuusa ku bantu ebizibu. Era ffe tusula kutabuuke. Obulamu bwaffe buli mu matigga kubanga bamanyi ffe tumusimbyemu olukongoolo. Omukulu nannyini ttaka Kagodo yatugambye tuggyemu emmere yaffe asobole okukozesa ekitundu ki. Abatuuze bano bakoonagana kubanga abamu batutegeezezza nga Kagodo bw'ali nnyini ttaka lino. Ettaka lino babadde balikubirako bbulooka n'okulirimirako emmere y'okulya era bano oluvannyuma lw'okufuna ekiragiro ekibagoba basangiddwa nga batandise okusogga emmere yaabwe n'ebirime ebirala okubikungula wadde nga n'ebimu bibadde bikyali bito. Nannyini ttaka bwa Genza era talinaako babibanja ku ttaka lye kuba buli muntu ali ku kitundu kino eky'Ekaga ebisinga obungi buli muntu yafuna ki yamuwa ekitundu kye n'ekyapa. Kati olwalira abantu tuba nga tufaanana bwetu tunsuubira nti ate ffe tuli babi. Si waffe twalimawo nga tumanyi nti si waffe era tubadde tulyawo ke tulyawo nga tumanyi nti si waffe tulyawo ke tulyawo tetulina kyakola tetulina buyinza tetuyinza kulemerawo. Abatuuze bakira balumiriza ssentebe w'ekyalo kino Nampagi Paulo okulya mu lulime ne mu luzise era nti tabayambye mu nsonga zino so nga mu kalulu abanoonya bukubirire. Bagamba bandiddukidde mu kkooti wabula ne kkooti zaayo obulyake kwe zitambulira kale nga beetaaga Pulezidenti Museveni yekka y'aba abajuna. Pulezidenti Museveni alina okuyingira mu bigambo by'amataka kubanga kakati amakooti tegakyalina kye gakola abalamuzi balya buli ssente tebalina kye batugasa. Ssentebe w'ekyalo Kaga Nampagi Paulo agamba nti Kagodo yennyini ttaka omutuufu okuggyako abantu okukayanira ebitali byabwe. Kagodo ye nannyini mutuufu ye mutuufu nannyini ttaka. Nze wendi wano ku myaka 5 gyendi ngendo zaaliwo wano ku kyalo kuno sivangako nazaalibwa ettaka lya Kabanda. Ettaka bwe libeera lya Kabanda tukoze tumanyi Kabanda ye nannyini ttaka. Kabanda ye nannyini ttaka emyaka gyonna emabega kati myaka 10 emabega Kabanda atuleetera ani Kagodo Genza Godfrey yatulaga Genza Godfrey. Kigambibwa nti ettaka lino lyali lya Kabanda oluvannyuma n'aliguza Ganza Godfrey nga ye Kagodo. Ganza Godfrey gwe bamanyi nga Kagodo bwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu akakasizza ng'ettaka we liri erirye bwoya. Ettaka lyange okumala emyaka 12 naligula n'enkolera abantu ebyapa era ewange era bavaayo nina ebitundu ebyerere
bakizedde ku musozi eri awo ne wali eri wali kumi kubamanyi era for the 12 years tulimo n'omu abadde abeerako nijja sirese waliwo omwaka nga gumu amabega bansaba nti atumireko wano ku mmere chairman ekoosi yaŋŋamba ne muganda ebinaatuba okukozesa ettaka eryo nga bajjako ebintu ebyo kati nayise raisi maiti wakubeera n'amataffaali n'abadde shops okulaba nga basimamu ebinnya naye ne mbaga nti kale mukuŋŋanya amataffaali gammwe mugokye kubanga ngenda kukozesa ekyo n'ab'emmere ne mbagamba nti bajjemu emmere yaabwe kati okusendako nja kusendawo naye nga sinkya naye ng'obudde bwonna nja kusendawo. Ettaka lino liwezaako obunene bwa mayiro nnamba nga liriko emitala 2 era nga lituddeko abantu abasoba mu 3,000. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.